Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Guno omusango bagobaze gugenda kumala emyezi 6. Okay. Oguno gwa organize. International Criminal Court yabagambye because of the COVID situation, you were going to testify in your country, but we are treating you as people who are on bail. Right now. Right now. They need $30 million. They have 18. Kali mumuno nyameka. Tunyukadde 18. Obwa Uganda. Bobi babadde betako bukadde $100 million. Wange no session yasose ba lawyer balidde $10 million. Naye bwe nkulaga ku video nesijjagira baloya batuwe ku sente abakoze bayo ku mwana sente ono olwali relationship yange gye ndina kati ne wingi eri eyaba moderate eyabasajja abaze ne waki watuvuddemu era goli yagambye ani professor nti mpulidde akatambi mbadde nga nti agenda ku introduction njirina yonna mukyayina oluzungu nze nyizo kikukakuba mbiyina kakube. Even now as I left home there is a meeting, a preparatory meeting for tomorrow's session. Okay. Mbirabe wange ate bwe bambiraba ne president yabiraba nze n'ebyuma babagambye nti temutwala any metallic item esimu zonna muzireke. There was only one person who entered with the phone and he switched it off. Nina bakutera. Okay. Nabali abehege bagula wetode bakatizo omukyayina ngoluzo abakyayina bali babiri. Kati mbade manyi nyolo omuvubuka baitu kwali kusanya omuvubuka basose waliwo ya preparatory meeting ne babasabira professor nabo wa psychological gundi bifamu bichi musajja nabaga nti mmwe temwogere ekigambo n'ekimu bwe bakusomera erinnya bwe galti amwe president oba ina kyoyagala okwogera don't jaba oba jaba kikagenda ekirinnya mu diction don't jaba don't jaba just answer the question don't jaba abulabe fatu yambi jaba bakebere when you are asked don't answer don't jaba don't answer because you know the thing you must don't jaba ngamba laba kwete wange netuli kati nde mvudde wange ngamba laba bali mu preparatory meeting ziri munya nenda beno nefo mya chemba gamba kiri kimu nti omwana oyo akolakana n'Abayisirayiri omwana w'ennaku mukulutamale ono mwana w'ennaku yabadde abaana abawala. Abayisirayiri balina abana ba criminals. Omanyi technology agenda tuleetera obuzibu. President Museveni oyo yali advocating for his African community. N'abagamba nti Europe eyina America. Musumani wa Africa ni nani? Musumani omuntu asobola okuyimirirawo eriruddawo ku Africa. African Union eriwo. N'agamba nti somebody we hear Americans going to the moon, but this is a human heritage. Why should these people go to the moon? Because they have technology. Bwebakuba Gaddafi Museveni yagamba it is a question of technology. Kubanga ennyonyi za gundi eza France Museveni abalaga no twali muntu agenda kubeera na technology. Technology moves Iran eyina ani kati tebekyaku nebo detonating a nuclear weapons. You don't sit on the Security Council. Kita proliferation. Kakati president yagenda n'abagamba nti bwe munaabanga temusobodde kukola a strong block
kati bali abayisirayiri batuuse ku tekinologi sisinga bazuula ng'omukazi mugumba kati babadde balina enkola gwe bakutwala ne bakugjako enkwaso zo n'omukazi ne bamugjako amajiige ne bagateeka mu tube after a few months ne bagakuba mu mukazi omulala surrogate mother kati omwana ono n'akola maama we eka yatunuuliraani but in the future is known psychologically ti omwana ono atakulidde mu lubuto lwo they have tried to adapt abaana abali adapted tebabalinaako musaayi mulimu ekintu kwe kyotategeera omukisa sambode takutegeera mu bakinjaji mulimu ayina akawoowo n'atalina kituufu mulimu abantu nga ne bw'aba ayina bwe yayise olusu oluwulira yes akati katonda yagenda n'atukola mu bintu bino nti omwana ono atakulidde mu lubuto lwa nnyina talina kyamuli abaganda baga nti omusaayi gumuwunyidde omusaayi guwunyi kakati what these Israelis are doing baddira omwana banoonya baana ba myaka 17 okutuuka ku 37 abatanalwalako bulwadde bwonna the transplant system ye ne bagiteeka mu mukazi omulala system yonna yoyo omwana bakolera era mu nyumba ye basangamu 10 billion akaunti nga tebazoogerako polisi esobola ozogera akaunti ye bajogedde terina abimanyeko ebyo era bamwanguyizira emisinde nebamutwala omulamuzi aliruzira ali mukukwatibwako wala wonna that boy is dangerous ayina ne technology edrigging obwongo these are Israelis the Chinese are involved the Indians bo baleta boda ne bateeka mu ggwanga nga nnyingi ne beetomera ekyo wakyogera wano these are Indians era olwalero omwana wa boda singa afuna akabenje otuuka emulago omugulu bakutemako afa bufi kituufu era nabagambye ti mu basawo abaabaddemu mulimu eyavudde erugazi nabagamba ti ezo zonna accident zemulaba mubikajjo bya metta babamadivaani ziri created mukyazirabayo there is a doctor from Rugazi who is indicted nabagamba nti basi zetomeranga mu Eastern Uganda and the type of buses maitafikani you get 70 people nga betomedde you rush them to hospital bwe nabakuba zikyaliwo yafunako n'obuzibu gaga naye yafunako n'obuzibu baali batuuse ku 20 padde mukyabawulirayo sankami era nebaziza nnyo President Museveni bagenzeyo n'abagamba the moment you harm that man I will dig deeply and uproot you and punish you. Mzee Tamale wali songeyo tukwateko omusawo omulala we Masaka nze lisiyo nangirina Masaka bibe nebya fake salam byali created omwana yabeeranga mu Lwera n'asindikayo omupiira gwa motoka neegwa neyinjalinga bameka kituufu Masaka there is a doctor from Masaka who is indicted waliwo kiriniki gye mumanyi obulungi battamu omuntu ne bawayira kitatta yali Makka ne bakwata muganda kabasenga nakuba kulumya oba muliddawa omusajja obugenda kuddawa Katonda abufungudde omwana ono essimu gye yabadde nayo mwabaddemu eyo kiriniki eyo there is a doctor who is indicted mwabo mu kiriniki eyo kati abalwadde badduka n'amacupa abalwadde badduka n'amacupa mu malwaliro nabagamba prepare for this nabagamba nti you should prepare for this abantu nga tebanafuna information the medical association nabagamba nti President Museveni yakola ebintu bibiri mwabitegeera Museveni yali agala okuleeta abacuba why Cuban doctors ne Kenya gyebali Kenya has Cuban doctors why omwana bw'ava mu university afuuka abeera general doctor speciality is at the master's level to get a master's sponsorship basajja balaba yazikola the rest is government ngokole malwedo kati omwana wanga gwesiyinza kwasajja yona nabantu aba nakolerawo ate mugamba agende bwe abaana bange bagamba bagende bwe tebakkiriza abana balina okuwuliriza n'omuzeyi Tamala abantu tebagamba genda bweru balina okuweereza eggwanga lyabwe
kakati nkugamba nti president yali aleese abacuba ne babalwanyisa why baali tebasobola kutta abantu nga abacuba we bali. It is now time to bring the Cubanese. Let the government bring the Cubanese. 2, we must change the rules to operate omuntu okumujjamu okumugira. You do one thing. Babeeremu babiri. Wabeerewo kamera nga ne bwajja lutali nga tubuuza. Abalwadde omuntu tebamala gamutwala mu ggwanika. We must put up new measures. Kubanga we have known nti baagala baana bawala. Oyo omulenzi abadde abajja ku intaneti. Era oyo omuwala obwavu bwewaabwe yasooka n'amuweza emitwalo 5, nyina n'amuyita n'amuwa obukadde 2 n'amugamba mwesibeeko. Era omulenzi ng'amaze okutta omuwala amuyina yagendanga n'ewaka. Banne muwulidde ku mawulire agali wano bwavu. Abaana abawala 4,000 young girls abawala 4,000 bava mu Uganda buli lunaku. Bagenda okukola mu kyoto kya Buwarabu. Kayibanda. Nze mbabulya measures. Sogera ku musango. I'm a senior journalist. But we should put up mitigating measures. Yes. We must bring the Cuban doctors to restore hope and credibility in Ugandan hospitals. 2, to help us to get specialized doctors. Kuba tulina ekizibu ti lawyer wa Uganda ne bw'oba mugezi otya bw'otagenda ku Road Development Center to practice. Kakati it applies to health. I have heard ti omusajja ayambye ennyo badokita ba Uganda okufuna masters to specialize is basajja balaba. He has more sponsor scholarships than the government system. Manyi basajja balaba ayina university nambe Dodoma nawana ayina oba nurses. Yes, basajja balaba is not looking for money, but he also has a health aspect. Era musajja w'amaanyi nnyo mu gundi Tanzania. Kakati ekyokusatu what I think nti we must check the number of deaths. Timbagambye nti Masaka fika salama was abapolisi baite bamenye responding. Kakati omuvubuka oyo yabadde adulinga n'obwongo babutwala. Wali ekibinja ky'Abayisirayiri kiri best Ntinda kina y'amayumba agali posh, mayumba ag'ebbeeyi ennyo. Omuwala amuyita n'amugamba buli olaba omulenzi akugamba tugende batukebera omusaayi. Don't think that he is doing it because of HIV. Ayagala okulaba omusaayi gukorespondinga gutya ne customer gwe bayina ebweru. Yes. 2, omulenzi bw'akugamba tugende olabe bakadde bange, you are dead. Anti osanga mu nnyumba ezo eziri Ntinda mulimu clinics mulimu naki. Kakati omulenzi bw'agamba jangu ogenda olabe bakadde bange osangawo omusajja n'omukulu ne mukyala w'abatemu tojja kufuluma. Because you are worth $1 million. Omuntu ali worth $1 million. Omuntu omu bamugula $1 million. Ate baba mutunda millions za $7. Kakati njagala 1 million omulaka tugobya na Uganda eri mu minga busatu ya bumisatu n'ekitundu. Kakati gwe kankobuuza onokyali omukoddomi wo teyegatte ne mwannyoko ne bakuwaayo ne bampaayo abaana bakyatekusoma. Let me tell you, abaana basoma gye basomera mu Lisuro I have received the reports that some prisoners have started missing. I have received the reports that even those Nupu boys who are reportedly missing might have been taken for something else. Waliwo omusajja yakwatibwa okuva ku dduuka li mu Kisenyi story twagibali tugobera wanene okuva ku dduuka kati gavumenti yabulira gantu temulina kati omusajja ali luddawo. N'abasire kanso bamanyi okukola operation tebanoonya batembeeyi banoonya bali energetic. Kakati we must put in place structures. Anybody president atuyambe is in charge. Omuntu yenna ogenda okukwata omuntu ku kyalo, especially young person, must identify. To release a prisoner, you must inform the next of kin. Togenda kutugamba omusibe omwe twamutadde $1 billion mugenda kugwa. Gwe mba nkwatibwa taliiki okunta bayite omuntu wanga. N'abaana ku masomero nayagala nnyo essomero ly'e Buddu. Abaana bange baawuna ne mbazaayo kati naye e Buddu kubanza abayo kyessomero nali mmanyi gundi yabwe politics wabwe bange babookya bange tebabookya naye ab'e Buddu balina ekintu kimu
omwana we bamugoba school fees, the school van drives omwana paka waka basasula amafuta gaabwe ku school fees. Okay. Yes. Tutuuse ekiseera abaana bagenda okusoma babadde babaaki mupangise Kamunye batuuke ku ssomero registering, especially girls. Yes. Muleme kutwala abaana mu buhouse galo bwani. No. Everything 1 million 2. Sente nyingi nyingi. I want somebody to contradict me. Kubanga mwekyembala bakokuvuma Museveni. This is a question of side. This is a question of military intelligence. This is a question of yeso. Yeah. If really 32 minus 4, a Kenyan, a Rwandese, Congolese and 2 Chinese, this makes 5. Which means the 27 are our people, including medical doctors. Should the Minister of Health resign or not? Because what we should do is one. Is this drunkard, what the drunkard is saying, is it correct or not? If it is true that even tomorrow on Monday there is a new session, the criminal get up and go Zoom, webali, encha iriyo session, ikuokune iriyo session, kuokutana iriyo session baba udemu. So if this drunkard what he says is correct, why don't you respect yourselves and resign? Because what military intelligence atuyambaji? Why is atuyambaji? Yes, foreign affairs atuyambaji. Minister of Internal Affairs atuyambaji. Lindo chini ngalabiye ne sejembe. Ba minister banabatwala heresi ne sejembe za mwe. Uno mukaza nyino mutu mulingemu mangada mulinda kidayana mulinda kitulizai. If what this drunkard is saying is factual, is correct, why don't you respect yourselves and resign? Wow. Ataze na mundu ngamala yakola sakunyumiza nti omusajja agende mukono eyo omukazi mukadde ngali agala naye omukazi likolerawo namuga mwana wange lyakirawo jangu n'omukazi namuga jjajja munnange nswadde sijja kujja na muntu naye olunalimpa nga nziruka mangu nga ngenda ali omukono nga ngulaba amalaya teyalimuwa yagwa kuwono yenyini kalimu wa muzeeyi kyezukulu kye nga kikwata omusekuzo va kujjajja ngonona ava kujjajja nga amuvaako kakati ngaomusango gugenda emukono gwagenda emukono mu kooti omulamuzi yasala omusango n'agamba bweweteekanga mu mbeera evaamu akabi wali omanyi nti eddagala lyo likolerawo ng'ate gwomukazi wekkaaliwo wali omuwali ekitegeeza omusajja yalina mutuufu kooti yeejeriza omusajja teyali reepu kooti omusango gwali yemukono ngaomukazi avunaana omusajja gwalimanyidde eddala nti bwoliteekamu abantu batabuka ng'ate gwe omukazi wekaaliwo n'olimu omusajja ng'okimanyidde eddala nti bwolimuweera kakati nosigaye agenda namuwalawo kakati nno waliwo omuwala ewaffe waliwo omulenzi nga naye bwati bwatambula komuwala nti ewaffe wali avumula n'agenda mu kyalo n'alireeta bwe yalituusa n'alimuwa bwe yasooka okuzaalamu omwana n'akuba embaga ewalala n'abagisu abagisu nga bamaze okumukomola okumusala embalo asookera ku mukazi mukadde ekiseera ne kimu kisigala alyoka aterere bulungi afune gwawanaawasa omupya katusooke tuwumulemu ku lutambale